Kale gwatulaba ku Viki exclusive wano bode ya muganda waffe Kapensa eri mu nnyumba abantu ab'obuvunaanyizibwa era abantu ab'enjawulo bagezaako okujja ne bakubako Eliiso Evanyuma abagenda okubeera nga basuza Kapensa oba abagenda osuza abooluganda mu lumbe. So wano mu nnyumba mulimu abantu bangi nenjagadde mbalekere privacy yaabwe kunyonyole bunyonyozi kiki ekigenda mu maaso. Abantu bo bangi bayingira ssekinoomu omwomu bw'agenda bw'alaba muganda waffe Kapensa bw'agenda kwegamba bakungubaze mu nkungubaga gye tuyinza okugamba ey'ekitiibwa era nga muganda waffe Kapensa bamuweesezza ekitiibwa oba oliawo okusinziira ku maama bye yatunnyonnyodde nti yalinga ayagala nnyo ebintu by'okubeera serebu, bintu by'okubeera designer, nti embeera eyo Kapensa artist bagimuwadde mu kumusiibula newankubadde okumusiibula okuli official tekunnaba kubeerawo olwaleero kwankya nga bwe nkutegeezezza, naye artist abantu bagezezzaako okuba nga bamuwako ku kitiibwa era ng'ekitiibwa ekyo kye bawadde muganda waffe Kapensa kibadde kimugwana oba oliawo namungi w'omuntu yandibadde mungi naye yadireyingamuko emyezi kati kumpi tubaleesa tumiramba bukyanga Kapensa ono avambula mu bwensi eno. Nkujjukizaamu katono gwatulabe ennaku z'omwezi zaali 28 omwezi gwali gwa 8 famire lwe yakikakasa nti Kapensa avudde mu bulamu bw'ensi eno. Yazaalibwa omwaka gwa 1998 era bw'atyo n'asobola okuba nga ava mu nsi mu mwaka gwa 2022 omwezi ogw'omunaana ennaku z'omwezi 28 bw'atyo Kapensa n'aba nga ava abantu be ku maaso. Maama abantu bagezaako okubeera nga bamugumya nakutuusizaako da updates ne nkugamba nti bambi byamususseeko ng'omuzadde naffe ababadde bafollowinga nnyo Kapensa okuva lutaatandika bakolera stories ezimukwatako tubadde nga tujja netubawa updates mu mbeera zonna mu mbeera emu oba endala, naye kino kituwa ekyokuyiga naddala abaana bakozesa obubi social media whereby nti social media mugikozesa mu mbeera ey'okuzanya planks oba stunts ezitazimba nnyo mbulamu. Mu speech y'omu ku batiktokers bw'abadde ayogerako eri abantu nga bakatuuka MC10 agambye nti Kapensa yali tasobola kikkiriza nti afudde olw'ensonga nti ye kennyini yasooka n'ajjawo obwesige mu bantu nga abalaga nti azanya firimu. Actually atugambye it was a series or it was a movie gye actinga nga ali mu keesi nga afudde, naye n'agamba nti oba oliawo ekyalemesa abantu mukadde ako okutegeera Kapensa nti oba naye byali bya ddala nti avudde mu bulamu bw'ensi. Ensonga yali yeesigama kubeera nti TikTok already yali emaze okulaba ku mbeera eyeefaananyiriza ku Kapensa oba ku 10 nga aplankinze oba nga afekinze enfaaye. So Kapensa yonna gy'oli wummula mirembe. Tukimanyi ababadde bakwagala ababadde nga bakusabira abakkiririza ddala nti wali wavambula mu bwensi emyezi 3 emabega okosaako famire yo ebadde ejjanga ekusabira naye kkiriza nti gy'oli otebenkera mirembe okusinziira ku bigambo ebyayogeddwa abafamire ya Kapensa betwasobodde okwogerako nabo olunaku olwaleero ku makya batutegeezezza neeyisa ne kansala w'ekitundu kwabadde awangaalira by then even nga tannaba nakufuuka kansala. So n'atubuulira embeera Kapensa mwabadde akola ki mwe yali awangaalira nga tannaba kulinnya kugenda gye yafiira. Andi n'ekirala mu bulamu bwa Kapensa okujjukizaako katini nnyo, maama yatunnyonnyodde n'atugamba nti okuwuga tekibeera surprised nnyo gy'oli nti lwaki Kapensa yatomerwa butomerwa ku mazzi. Okuwuga yali gwali muzeegwe kuviira ddala mbuto nti maama engeri gye kyali nti ye mwana omulenzi gwe yali alina mukadde ako yasobolanga okumufaako ng'amuwa byonna by'ayagala n'asobola okubanga n'okuwuga byebimu ku bintu bye yali asingira ddala okwagala era nga y'ensonga lwaki bwe baamulaba nga yafa lunaku lwa Sunday
oba olunaku lwafuna accident eyo ku mazzi lwali lwa Sunday yali ku mazzi maama teyali surprised nnyo okumugamba nti accident gyafunye afunye ya ku mazzi singa oba oli awo yafuna accident ng'agifunidde mu mbeera endala kyali badde kizibu okukkiriza maama nti oba oli awo waliwo accident utuuse ku muto we ku mwana we naye bwe yawulira nti y'amazzi teyali very surprised. I think ndowooza n'ekyo nkimakinze clear. So Kapensa ebintu by'amazzi byali bintu bye nnyo ddala. So bagezaako abantu bakyajja bagerezaako ddala okubeera nga bamukubako Eliiso Evanyuma abantu ab'enjawulo bava mu bitundu ebyenjawulo nenga eno tuli Sonde tuli ku main road kwennyini Total gwanajja okuziika olunaku olw'enkya osobola okujja n'oziika ovugira ddala n'ojja Sonde ku Total woyimiririra wennyini tents ziri ku main road era tuli ku main road osobola okubeera ng'ojja n'olaba oba onaasobola okuziika. So omwana Mukama kye tuyinza okugamba amusonyiwe byonna ebyamusobako kozi abantu buli lunaku olukya tusobya newakaawo ng'ofusimbula bw'oba otambula bw'otyo olina akawuka k'olinya butali bugenderevu so kitegeeza oba osobeza kye tulina okubeera nga tukola kwenenyanga eri Mukama okutusonyiwanga ebibi byaffe. So ne mukwano gwaffe muganda waffe Kapensa omugenzi kati tusaba busabi Mukama ate oba oli awo amulamuze ekisa amuwe ekitangaala eky'olubeerera kimwakire ate era famire ayongere nayo okubeera ng'agiwa obuvumu ng'agigumya ku byonna ebitambula mu masekkati nga famire. Twakitegeddeko nti Kapensa ono okujjukizaako katini yelabirirako abantu be okumalira ddala akabanga akawera nga taata we nga maama we eyali ateekeddwa olabirira famire mukadde ako taliiwo nayewaayo kitegeeza nti ewaka babadde bamwenyumiririzaamu nnyo ng'omwana bwe mbadde mpulira maama ebigambo ebimuvaamu mukadde omwana we wajjidde agambye nti wabadde atuuse okufunira mu mwana we ng'omuzadde kozi ffenna batuzaala bazadde baffe balina akaseera we batuuka nga batwesungiramu. So moment eyo ye Kapensa gy'abadde atuuseemu nti atiisi bazadde be ng'alina kyasobola okuzza gye bali okubayambako mu mbeera emu oba endala of which ekitasobose kubaawo Mukama bw'atyo n'abeera ng'ate oba oli awajjulula muganda waffe. Kale n'olwekyo nennyongera okugumya famire ya Kapensa naddala maama baganda be taata atiisi taata asobodde otulaga nti mugumu kungulu naye mu byamazima mu mutima mumenyefu tusobola okugamba nti afunyeeko ku ssanyu atiisi omwana we asobodde okulaba ku mulambo gwe oba asobodde okulaba ku mubiri gwe kyali badde kya nnaku nnyo okumugamba nti process tegenda kusoboka okuzza mu lubiri gw'omwana wo ke bamuziike eyo ku mawanga kiruma nnyo ng'omuzadde naddala ng'olina omuzadde omwana naye at least nti afunyeeko ku ssanyu omubiri gw'omwana we gusobodde okudda mu mbeera y'emu n'afuna akaseera akazibu ak'okukungubaga emirundi ebiri yakungubaga lwe yamanya nti omwana we afudde ebbanga eryo lyonna abanga agezaako okuwona ebiwundu nga yasigaza kweraliikirira kwa mubiri gwa mwana wange gulidda laba ate bw'ajja alaba omubiri gw'omwana we ate ebiwundu biri ebibadde bigezaako okuwona ne biddamu ne bitulukuka bupya. Kale sigenda kuwanvuya nnyo mboozi naye nga kyekyo kyensobodde okubeera nga mbasakira olunaku olwaleero just wekumire ku mukutu okusobola okufuna updates amaziika gonna tugenda kubeera tugafollowinga nga bwe twagambidde ddala nti mugenda kumanya ensonga ne tuzifollowinga okuva ku funeral service wuuyo ne tugenda Entebbe ne tunona muganda waffe ne tumutambuza mulago mu ddwaliro everywhere tubaddengawo era tusaba mwongere okusharinganga content ono ate n'okubeera nga musubscribinga ku channel eno okujiwa like okusubscribinga okukulekangako comments zammwe musobola olekangako obubaka obusaasira famire ya Kapensa naye nga bye byensobodde n'ennaku enkutte sikyasobola bannyonnyola bigambo bingi bantu bange mweraba.